bavugirizi n'abukirize tuza kuba kiyikora abakuru bano bavugana wagana olw'okutusiima bannange ffe tetutera kusiimibwa nze bino sibitegeera essaza litusiimye ku mirimu gye tukola n'olwekyo nze nyongera okwebaza Kaggo n'olukiiko lwonna olwatudde nga lutusiima busiimi tetutera ffe kusiimibwa tukola bukozi naye mu ngeri enjawulo tukitwale nti nno buli omu kabe kabonero akategeerekeka leeta ekirabe ekyo nkirabeko akabonero akalaga nti omuntu asobola okubaako kyakola naye kino kiyitirivu nnyo so nsaba neebaze essaza litusiimye bibino ebirabo bye bitutuwadde so mu ngeri enjawulo bibi bino tetubikoze kati nti tuli mu kalulu fe bino tetugenda bino tetubikoze nti tuli mu kalulu tuwaddengayo buli kaseera ne buli kaseera naye batusiimye obusiimi kuba bye twabikola dda neebaza Katonda nti nfunye abansiimako naye kuba mutima nze kakati ebyemizannyo tontuma butuma esitula kubanga kati ese wano sijja kwogera bingi twandi mu kalulu naye ffe ebimu tulina kubanga nawe okiwulira kubanga munnamizannyo omanya nti n'emizannyo girina byetaagisa okuyambako n'ebirala ate nzigana tweyanze ekikooki ekooki yawe Ibrahim ate era nga asangibwa wano eno mu Kayaza tweyanze ekikooki we balina omulimu gw'ettendo ate era abazannyi baffe kuba bavugirize badde nsaba ow'eggombolola Musaali Busukuma Mwami Robert Kawuki nga ne mumyuka ow'eggombolola Mukyala Sylvia naye ojja Mukyala Sylvia n'ow'eggombolola Ssaabagabo Lufuka Mwami Kaicha ow'eggombolola Musaali Busukuma Mwami Robert Kawuki nga ne mumyuka ow'eggombolola Mukyala Sylvia naye ojja Mukyala Sylvia n'ow'eggombolola Ssaabagabo Lufuka Mwami Kaicha etambula Ssebyuma twongereyo akayimba kamu tusobole okuba nga tulenderera abakulu ate tusumulule enteekateeka eno olunaku olwaleero. Wamasalibwa naye singa bulijjo amanyamu byayise mu kabaka lubadde lutalo esozi kambalagala Ssaabasajja tutera nnyo okuyimbira ennyimba nange sisobola kwerabira abasambi ne technical team bassebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba kibadde kinyoola mba butafuna mukisa kwogerako eri lukiiko luno lwaki ngenda babuli abassebo ne bannyabo naye nga tetunagenda wala nsaba tuweeyo seconds 2 tujjukire omugenzi Kalibbala yali omuwandiisi w'essaza tujjukire omugenzi Serebe yali vice chairman wange team manager wange nga nakafuna essaza lya Kyaddondo tujjukire ne maama Sempa omulungi timing eno nungi nnyo pali omupiira guno nga tuvudde mbine byaffe ebyekye politics weno eriyo politics w'omu mupiira eri abamumanyi kati Mwami Kasola amumanyi azannyibwa eri ngusimanya olukiiko baluyita batyo eri waggulu gye batuula oyo naye gyali toyinza mukola ki kati bano bambuuwa technically balina bye bamanyi ebiva eri luddawa kati akubuulidde abali beetodolooza babayita batya baboloboy naye nga technical bamanyi ekyokubulya abazanyi nsonyiwa ekitibwa Kaggo ndidde obudde bungi naye empulya kigatta ku kutimya feesasa era nsaba basebone owekitibwa Beraze
kano kanka kugambe fenna we tunayimirira n'olulimi lumu abali mu local government newe jiba mitwalo 5 local government nyingi eziri mu Kyaddondo ne tugatta ba member of parliament fuka sawa wali gombe musale musukuma mutuba kumunangabo mutubebideko yenabweru mutubesa tukachike chibuga mutubena kampala mwasekati mutubetano kawepe mutuba mukaga mukulu washuka bengolu bagaffe tuli mu Kyaddondo ingabo takusakuba musanite esaza lino Kyaddondo enju yaffe mirembe banna Kyaddondo tetubeera tuline essanyu engoma mirembo wesaza kabomugatta obwamisa abantu tetutirira bafu omutanda